tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician, saagala byabufuzi in my life, so saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki oba wapate ki fe tuli bantu. Nze kasada laba mama Adija Namyalo ku concert ya Lutalo no maka wedde mukalaba manya Lutalo kati wa NRM yeronkinga wa NRM kati ekyo kyawedde nigwa abayimbi bakola ebintu abayimbi balogogwe divorce. My God, nze wali omuyimbi gwe mmanyi wa bandi omusawe bamuyita Namwanduliza ali kuba emitiyana yamulogera abayimbi balogo nze nja kuwako n'omuyimbi omu yasala akakoko yasala akakoko nange story eyo yasala akakoko nze mbatunulya n'abayimbi nengamba kalira bono yasala akakoko n'akasula ku baati yasala akakoko n'agenda n'okasagala nandibadde nkikolamu wano ng'engeri gyakola yakuta mabwati n'akayise eno naye ng'alamidde mu linnya lya muyimbi ng'agamba agende kati ate waliwo abatandise okulogera minya ate gitya omunyogwe osala ebyoya kati n'ogukwata bwoti nga mulamu n'obipakiramu mukamwa k'omunya n'obaka ebigambo byoyogereramu n'ozibiriza n'oguta oyo muyimbi asobola okuzunga asobola okuzunga ng'omulo mama jakubulya bwetunaakomawo tujja kukolako episode abayimbi engeri gye balogera minya omuntu bw'akusanga tayinza kumanya nti olina olugambo tasobola ninga nze nina olugambo tomayina kumanya gwe nze nina ebintu byemmanyi divorce naye nga nsalawo kusirika busirisi muno mwe ntunulyanga atalaba. Kusabi track extra UG nkwandiza ate n'abanafu bali Flex Media official ogo mukutu gubako olugambo ne kalebule bandiza bonna batulawo nako olwaleero for the first time eno pono yafegero beeranga wano ate eno twatudde emyaka 7 nga tugisunsula baani abayinza okubeera wano ne tuva kubali mubeeramu ne banywa ebibuuzo ebitagatta tuzze ne sula flexible omusajja w'amaanyi oba omusajja CEO Flex Organic Flex Organic Products gwe tuzze naye nako olwaleero nkutegeeza nti muganda wange atulaba ogenda kuba nga tunyumirwa onakola ffe tutambulira ku menu onakola tugenda kwogera ku nsonga za Daudi Lutalo onako olwegula abantu bamukalakase social media olw'ebigambo byafaayo naye ogenda nagamba nti yes politician era tetukkiririzanga bannabyabufuzi aboogera ebigambo byawulayawula mu bantu ebigambo bya Lutalo ne tugenda kwogera ku nsonga za Kulusum ne Haji Akiramu era byonna biri mu show nako olwaleero. Badde nsaba sula sooka oyanjule bulungi abakulaba bakutegeere nti ekintu kino gwakisinga okitegeera. Okay, abatulaba n'abatuwuliriza ku Celebrity Tracker Extra UG ndi wano ne Sad Divorce mato yaman nno muganda wange fena tweddiranga biyenze yiga sula kato okitegedde kati bwe tubeera nga tukwataganyeeko of course kyosuubira gabeera matendo nze Divorce matovu waswa mbabuuzaako nnyo buli omu wasinzira okutulaba mwebale nnyo okutugoberera mwebalire ddala abalwadde saa Mukama Katonda abasaasire ku bitanda byonna gye muli musuuke mpolampola namwe bafunye ebirungi muyogeyoge bannaffe weewaawo kirungi ekyo oyo omukulu gwe mulaba nekedde mu suuti suuti y'amaanyi ennaku zino ani akwambaza sula izibu nawasa oba afunayo kikazi sinafuna nti okula ne Queen Masolo just what recording content tokwatangamu wamukwatamu balala nja bagamba ani akwata mu Queen Masolo waliwo omuyimbi wa Federation akwatamu mu Queen Masolo nekyo si kyakyatuleese olwaleero. Okay, sula tugenda kutandikira ku nsonga ya Daudi Lutalo David Lutalo enzalwa y'Eruweero omwana yeddira endiga omuliga David Lutalo yabadde ne concert ye yatandikira Kicks Oval n'atalaga ebintundu ebyenjawulo paka yawunzikidde oba mbalala gyawunzikidde bingi show yaggwa byatambula naye wano mukola extras yabadde ne show yabadde embalala ndowooza oba olulimi lwaseeredde oba yabadde akyogera yabadde akigenderedde n'avaayo n'agamba nti yesi munnabyabufuzi twewale bannabyabufuzi aboogera ebigambo ebyawulayawula ki mu bantu n'addamu n'akigumiza nze politics simwagala politics tomwagala
oli ku concert yo ani yakubuuziza ekigambo politics kati wetwagala okumanya kyavudde ku ki bwe tutunulira Lutalo y'omu ku bayimbi ayinza okuba nga ali somehow ali political awamu nga talaga naye ebigambo bitandika omuva omanye omuntu bwatyo bw'atandika kituufu n'alonkinga kati sula ensonga lwaki tuli wano Flex Media ne Celebrity Track kugaayagaayamu olowooza ki ekyatanudde Lutalo okulabika nti ayogera ebigambo bino era kirekawa Lutalo ng'omuyimbi tutandikire ku kyamutanudde okay okusookera ddala ki ekyatanudde Lutalo ngenda kuwakoko ku background ya David Lutalo kubanga nze ndi munnaluweero nva Luweero era Lutalo ewaabwe twawula bibanja ebulemeezi eno Luweero anti si ebulemeezi era yebulemeezi bulemeezi anti yagenze ku final Lutalo nno yewaabwe ba NRM ate nze nkubuulira Lutalo taata w'amannya g'amatuufu ye Muzeeyi Lujja Robinson musajja Museveni awo tuli ku byafa bya Lutalo tumutandika wajava Lutalo taata we ye Muzeeyi Robinson Lujja musajja Museveni side mama wa Lutalo bamuyita mama Mastula twamukazako mama Mastula nenga amanya g'amatuufu ye Mastula na Saz mukyala musiraamu ono tusunsula tuli ku Lutalo bamuzaala wano Kasana okyamira Kasana nodda ku kyalo bayitayo mu Kiwogozi Luweero nawe nkugenda nti twawula bibanja mwawula bibanja Lutalo mumumanyi awo oli mutusunsulira Lutalo omutuufu Lutalo mwami Lujja nga tata wa Lutalo ba NRM okitegera kizibu nnyo okugenda e Luweero nosangayo abasajja abakulu ng'abo bakuze mu myaka 65 myaka 7 nga si wa NRM kizibu nnyo okujjako abamu nga bagenze bakyuka kati abantu abasinga Luweero nze nkubira nze nva Luweero wafiire eri kikyusa okitegera kati kizibu nnyo omusajja ng'oyo tata wa Lutalo kubanga Lutalo waabwe bakuze nga ba NRM kati kino ekyatanudde Lutalo okwogera Lutalo wa NRM eki fena tukimanyi Lutalo waki wa NRM kubanga ewaabwe kalandira bwoshi bamubanga mukuze ewaka nga tatawo n'ebipande mubiina mu nnyumba bya Museveni biti nawe kitegeeza okiriza mutata kyakola ki kyakkiriza lwakuba nti abamu yese akula n'atandika okwesalirawo kati Lutalo yeesalirawo Lutalo tumumbadde tuzze tumulaba emyaka gyonna ndowooza kati myaka nga 18 ng'ali ku ssiini baaba yajja 2 ndowooza webaseerabidde ennyo ne kapaapaala okitegeera azze akola konsati ze ndowooza kati abadde azikola emyaka 10 ng'akola buli mwaka abeera n'oluyimba olufulontinga okukola konsati Lutalo ye muntu akyasinze okuyimba ng'ayimbira ku mitima gy'abakyala kizibu nnyo mukyala we okuva ewaka n'agenda mu konsati ya Lutalo omwaka ogusooka neera n'addayo n'ogwokusatu n'addayo ogwokuna gwe n'otamugoberera omusajja okitegeera so Lutalo ayagalwa nnyo abakyala ate Lutalo ayimba bulungi naye kino ekyamutanudde nze sijja kubeera excited lwaki kyamutanudde fena tujjukire konsati ye ebadde ku cricket yabadde cricket over Nalongo concert waliwo abakungu ba NRM abajja waliwo omukyala bamuyita Adija Namyalo oba ye press secretary wa president era yategeka amazaalibwa ga president ekololo yajja ku concert era kyemanyi ayina okuba nga yajja ne bbaasa yafuuwa akasente kaali kanje yawako ne papa kati mu mbeera eyo mukyala Adija Namyalo tasobola kujja ku concert ya muntu wa opposition era nakufuuwa ssente kosa abayina okujja nga mujjaze ku concert y'omwana waabwe ekyokubiri Lutalo baagala kumukozesa okujjawo kiri eri ekyeruweero omanyi Bobi Wine yali afundikira campaigns ze eza NUP country ezo ziyakola kitundu ekisooka yali Luweero then gyasembera alyoka amalire mu Arua okitegeera ebigambo bye yayogera byali bingi abantu bagambira nti asiga obusosoze mu bantu asiga obusosoze mu bukyayi yagamba ebintu bingi ebyali bikwata ku muntu kitegeera like enyiike kale omanyi abakadde b'eruweero abo bamanyi nze kwemeza ndi weruweero ne taata wange musajja munnaluweero fe tuli b'eruweero kati wenjogera ku NRM bino ebya politics because fe waffe tukuze tumanyi Museveni ye president nga tetumanyi yo mulala n'abantu b'eruweero abasinga abakulukulu abo bo bamanyi Museveni ye president kyaggwa kati Bobi Wine okugendayo n'ayogera n'agamba abantu ab'olubato bababyeko ettaka lyammwe muli wano musirise 7 nekitabanyi kyebigwagagwaga ebintu ebyo bijjukira bulungi speech ya Bobi gye yakola abantu bali kubaga nti Bobi Wine ayawula mu mabanga
kati bana omanyi bino ebintu bya politics tulina obitunuulira mu nsonda bbiri mu perspective bbiri basobola okukozesa David Lutalo okujjawo kiri eri ekyabadde ekyali Luweero Lutalo ajjagambe bana mungi w'omuntu yaliwo abantu baali bangi kati Lutalo statement gyakoze embalala eringa agamba nti Bobi Wine ebigambo byayogerera Luweero byali bya bulimba nti ayawula mu bantu kubanga ye Lutalo munnaluweero kati NRM waba yakubye 100 ku 100 etya ndeja bajja kuyita muyimbi ngoyo David Lutalo munaluweero agenda agayo nti mwewale nnyo okugobera banna byabufuzi abogere ebigambo byawula mu bantu Lutalo wagenda Luweero n'akyogera ku Nimrod bawanika emikono wagenda Luweero Kasana n'akyogera bawanika emikono kitegeeza Lutalo asobola okukomawo n'asaabulula nga we yayimba nti saabulula n'asaabulula ebigambo bya Bobi Wine atya Lutalo asomedde Luweero Lutalo akulidde Luweero okitegeera kati ye Lutalo wayimirira mu crowding eyo naga mwewala nnyo bannabyabufuzi abogera ebigambo ebyawulayawula mu yesi munnabyabufuzi kiba kitegeeza ki waki bujjo tabyogera kitegeeza nti ebigambo Bobi Wine byayogera ng'ali Luweero Lutalo naye byamukwatako era byamuluma era nga muna NRM ate nga munnaluweero tate n'amuyita naga ndowooza olabye byabayimbi bye mukola okitegeera kisoboka byonna byetwogera bisoboka okitegeera tata wa NRM kakongoliro muzeeyani ye muzeeyi Robinson Lujja musajja Museveni sidde baliga beddira ndiga baliga kati Lutalo bamugamba abo bamugamba olabe byabayimbi byammwe mutandise okwonoona kati n'ateetako akayimba kalika saabulula okitegeera kati nze kasada ndaba Maama Adija Namyalo ku concert ya Lutalo n'omwaka wedde mukalaba manya nti Lutalo kati wa NRM yeronkinze era ebigambo byayogedde si yasosa okubyogera bwe batyo byayogera nga beeronkinga ebikazo yabyogera byennyini exact statement gyayogedde tetuli bannabyabufuzi mwewale nnyo okwogera ebigambo ebyawulayawula exactly balina script gye babawakwe batambulira akatambyako edikenzo nga alonchingibwa yali alonkinga byeyo byennyini byayogera lero Lutalo yadde atongoza katambi kyawedde kukakasa nti NRM wa NRM kati ekyo kyawedde naye kino ekintu kirimu obuzibu kirimu ebirungi n'ebibi ndoza tusokere ku birungi nti okubeera wa NRM si musango buli muntu abeera n'eddembe okuwagira ekibiina kyakola ki kyayagala naye okuva n'ogamba nti nze siri munnabyabufuzi ate ng'oyogera ku nsonga za byabufuzi ate ekyo kibeera wano neebuuliza aniya tetwagala obuzibu tetulina katambi we katandikira tujja kukafuna kuba tulina wali ng'agamba siri munnabyabufuzi oyinza kyavudde ku ki kati kwe kyavudde ng'okutongoza boga nti adde atongoza nze nga we nkugambye nti ebigambo Bobi byayogera Luweero omanyi Luweero budako tugendangako Luweero nabaddeyo naye wobeera BBS nga tukola amasaza ga time we yatuuka ng'oli Luweero owulira ddala nga mbutuufu manye Luweero eyo bagikazaako meka ya NRM Luweero eyo abantu batuuka ekiseera ne bakukyawa ne bakyawa abayimbi jeno ati abayimbi mwatutama kuba kati wabaddewo embeera ng'abantu oba toli wa NUP like oba toli wa opposition oba kisassalala mu Luweero mu bayimbi okitegera mu bayimbi kati Lutalo wavaayo naye watu ne yeerwanako ate bino tulina okubitunuulira mu kifaananyi ekigazi okitegeera kuba ekisooka kati balina kye bali mu kukusa ekya cooperative kati tosobola kutandika kubaga nsonga zino za corporate nga tukola na gavumenti okitegeera tosobola era abantu bonna abagezezzaako Bajoni Segawa bagezezzaako baani bagezezzaako ku nsonga ya corporate ba Hannington Bijingo bonna bagezezzaako ne bibalema naye ng'ekibalema ki batuuka ekiseera nga bakweta nga olina okubeera part of them oba okitegeera kyovula ensonga ki nti Edikenzo atajjako gusama ngo corporate okusinga abantu bonna abagigezezzaako nti Edikenzo yawaayo n'avumwa kino kyakola yakkiriza bamuvume naye nga alina kyalwanirira bino muganda waffe David Lutalo kubanga David Lutalo tumumanyidde ebbanga ddene yatali mu politics sente ze zonna zaafunye amayumba gazimbye abaana bazadde nabo kimu n'abakazi bayina tabifunye mu politics abifunye mu talenti ye kubanga muyimbi naye nga wenkugambye nti bino ebintu byatuuse bizibu omuntu ayagala akulabe agambye Lutalo salawo nkuwa ebyange naye mbikuwera mu nkukutu kati Maama Adija Namyalo kasi ayadde concert ya Lutalo alina okuyamuga nkuwe bbasa naye salawo yogera koyo okubeerawo ng'oli naaga
oliweka mwocha kiringa kati gundi kiringa onoga nti ndi FDC ninga tumanyi wawo oliweka tongoli we najja nankombi okitegera kati kye kimune Lutalo ayinza okuba nti NRM ajagala ku mutima nenga ati okulaga kuba essaawa zino okwogera ku NRM nti oli muyimba oli artist nti you support NRM oba owedde okitegeera sigamba nti NRM ombi ne balina ekifaananyi kye baakubawo kye bamanyiza abantu nti nze nsobola okubeera wano nga ndi wa NRM bwe ng'oli wa DP bwange oli wa FDC ne bwe tubeera mu bantu abangi gamba nti oli munnankyukakyuka oba okitegeera owagira nkyukakyuka noba toyogedde ekibiina kyakola ki bwotawagira nkyukakyuka ovudde ku ludda lw'abantu ku muvudde lw'abantu n'oba nga gwe muyimbi kati Lutalo kye yakoze tetumusalira nnyo musango lwa nsonga nti ne puresha esukka omuzadde agenda n'akuyita n'agamba jangu wawulidde ebintu byamu bye mwayogedde nti nogamba naye taata nze siri waaki nze siri waabo kuba kati bano abakadde obalaba omukadde akuyita ewaka ligeze nti taata wasobola okuyita ewaka ndeka ndoza olaba ebigambo bye mwayogedde abayimbi bo bakutwala nga muyimbi mwe abayimbi ndoza olaba ebintu bye mwayogedde muyawulayawula mu bantu okitegeera kakati nze taata wo ndi wa NRM kakunguli kakati muyinza mutya okujja okitegeera nemukola ebintu webityo nga ate genda otereze ekifaananyi mu bantu nga tata yamugambye ekyo nga tata yamugambye tata wakugamba osobola okugaana tata wakugamba osobola okugaana nze tata saa kuntomeza nawe bintu neza sikutomera kuba Lutalo kye yayogedde Lutalo teyagambye nti wa NRM yagambye nti mwewale nnyo ebyobufuzi kiba kitegeeza ki eyo statement nnene kitegeeza kisula ayinza okuba nti mulimu obubaka obukusike buliwo obukusike nanti naye nga gamba nze mugambye nti Lutalo wa NRM kati awo twamulonki nze yawedde kino sula kino kirekawa Lutalo kuba olunaku lw'eggulo social media yakutte omuliro va ku lunaku lw'eggulo eno wiiki yonna guno omwezi tugutambuze atuguliddewo kwe bagenda kuvuma David Lutalo bajjeyo obuzi omanyi waliwo statement ze nalabyeko eggulo nga zo twali twazisirikira okitegeera nga zo twali twazisirikira ebintu bya family bisinga si birungi kwogera mu kamera n'abaana babijjeeyo namwakyovola ndine gundi kyava akola bwati mukyalawo kabannange Lutalo awedde abaana batansa okuyingira ate mu maka bayingidde dda mu family kati bino ebintu Lutalo naye agenda tuka yeekyawo agambe kati kiki niwe naleyo abeeyo akyogere kubanga ekisooka takyalina kyakufiirwa Lutalo already mugagga Lutalo alina talenti Lutalo ayagalwa kati waliwo abantu abamu bagenda omubeerako kasegere nga bakenza awo bamugambe faayo naawe oyogere kati oza bagenda kukola ki bagenda kujjako talenti zo bagenda kuyiwa nnyimba zo bw'oli muyimbi ebyo byonna abikoze amaze okukola concert amaze ogikola ate yabyogeredde ku concert kyaka gundi extra esembayo Lutalo n'engeri gye tuyinza omumunenyamu nti yabadde embalala manyi omuntu abadde Luweero okuba mu Kampala n'ojjuza n'okuba emitiyana n'okuba embeere n'ojjuza n'ogenda Luweero gy'otasuubira nti obuuli obweno manyi abantu abasinga abayimbira wano mu Kampala bwe bagenda Luweero bagendayo ku probability oba abantu banajja oba bamanyi embalala oba bantegeera kati mu time eyo ng'ofunye abantu bangi obadde tosuubira bintu bingi nnyo osobola okubyogera okitegeera ebintu bingi nnyo osobola okubyogera era statement Lutalo gye yayogedde yabadde excited atya nti yate tasuubira nti embalala bamwagala we batyo kati okubeera ku mitima gy'abaana beitu bakyakabaale abantu b'embala okubabeerako ennyo ku mitima olina statement eyo ewagira muzeeyi nti ne bannaye mwewale nyaabo kati teyagambye muntu yena nti mwewale Kyagulanyi mwewale Besigye mwewale Lukwago mwewale ani teyaboogedde ni message yayogedde eyo message erimu obubaka obukusike mwewale nnyo abantu aboogera ebyobufuzi nga basiga obukyayi ng'ayagala kukakasa abaana b'embalala nti muzeeyi waali nalo okitegeera naye nze musasiddeko emirundi mingi nti Lutalo ye muntu atamanyi kwewozaako talina bigambo mune Lutalo tamanyi agenda kola atya nasa amwogerere ekizibu kyayina nti tamanyi kulwana ntalo nasa amwogerere yesooka kinidde Palaso weyavaayo ng'amwataakinga Palaso yamaliza asembye nakyo Lutalo tamanyi kuyomba nasa amwogerere manager nasa manager nasa omanyi nze mbadde gundi ebintu ebimu mbadde sikyabigoberera Lutalo oyo wakula maani
Kulamani mulaba nnyo ewa Dr. Hildaman. Maneri yali ku management ya Lutalo. Ali ku management ya Lutalo. Mayinza nakoma okumanya management ya Lutalo nga Uncle Ivan akyaliwo. Okwago Ivan. Uncle Ayi. Oba kati yagenda ku Ali Canada. So kati yaddamu awo mu bigere awo mbadde naye bangamba ali akyaliko ku management. Bintu ebimu era Lutalo asooka kubira Ayi. Ataliko ground. Laba noono. Yamuloga. Iye mwagala okuloga. Nenga bambi David tukusasiddeko nnyo mayinza Lutalo nze mwe abantu batandise okuvuma Lutalo. Ndabye ebintu ku social media. Nze kinkwasa ennaku nga bamuvuma naye ate era kye yakoze wanaba tavuddeyo yeetaaga ovuma. Teetaaga kuvuma. Mbadde manyi kye yakoze. Teetaaga kuvuma. Yeetaaga just kulambika mu nnambika ntuufu. Ani oyo yagenda omulambika? Bakenzo banne bamulambike. Anamuwa amagezi nze ngawe tamuwagamye. Statement Lutalo gye yakoze ne Kenzo yagikola naye omanye ebyavaamu ebya Kenzo bingi. Mwavaamu emmotoka mpenkoni, mwavaamu kati ye president wa federation, mwavaamu ennyumba ebuziga kamulesigo, mwavaamu ennyumba ebuziga, mwavaamu omukazi ebuziga indako, kwekyo statement gye yakola mwavaamu omukazi ebuziga kati ate ijja kuba story endala indako kati wano tetuli kumpewo mwavaamu omukazi ebuziga nkulaga byeyafuna ng'akoze statement. Mwavaamu okumukima wetwali mu COVID wano tebamukima we yali stuck oba mu nsi ki so zezimu kati ku ebirungi byofuna kati mwavaamu security Kenzo bamukuuma kikyogedde okitegeera ekyomukazi ebuziga era omukazi ebuziga kati Kenzo asobola okubeerawo ng'ali single obulungi bwa Kenzo nga bw'omulaba naye ng'afuna omukazi yafunamu omukazi okitegeera nti yakola ekyo okuba kati mu bayimbi betumanyi nti abateetiiririra Kenzo tayeetiiririra. Kenzo bamuvumye nti musiyazi. Kenzo bamulangidde nti atta abantu. Kenzo bamulangidde nti tamanyi kuyimba. Kenzo bamulangidde nti mufere byonna babikoze. Kino kibozi yadde ndaba Jacob omutuuze. Bituufu. Kyadagamba bituufu nange mbimanyi. Divorce nagamba nga tuli emakingi. Nti bana abayimbi tubala wano tubogerako n'abayimbi bakola ebintu ebiri evil. Nga bibi nnyo. Tuvayo just ntugamba akatubikkirira oyo muyimbi waffe. Negwa abayimbi bakola ebintu abayimbi balogo gwe divorce. My God. Nzibala omuyimbi gwe mmanyi wa bandi. Omusawe bamuyita Namwanduliza ali kuwa emitiyana. Yamulogera. Naye saagala kumwogera. Naye mumanyi. Omusawe bamuyita Namwandulizi. Era wenkyogera abantu abandi bamumanyi. Bakimanyi. Alogera Namwandu ani? Bamuyita Namwanduliza ali kuwa emitiyana. Ewaffe yamulogera. Nego manyi kyamukoledde. Birungi byerere makula meerere. Kati yakwata banne n'abakola ali. Okitegeera. So mumbeere eyo nze kugamba divu. Nengo ine ebyamasula. Buli kyoliwa. Ebisala obutabyogera. Namwandulizi alina kwakwatiramu. My God. Ali kulwa emitiyana. Tera abayimbi bwatyo bali. With divorce. Nego manye dogerire mu bayimbi. Abayimbi balogo. Wallahi bila mazima gana mbulo fira mishitoke kyagonja abayimbi balogo. Ate buno obulogo bw'abayimbi tebutandise leero. Abayimbi buli mu theater. Bano banzanya mizanyo ku stage. Abayimbi buli ku radio. Waliwo radio emu nyaji kugamba nga tuli ku mpewo. Buli presenter ajane gundi. Headphones ze. Olumalo kona nga aziteka mu bag nga agenda nazo. Sikuambala. Tazireka mu konso. Ozo zireka mu konso ngero teka kooti owulira ensaasi. Oluziteka ku matwoti. Owulira ensaasi ze zivuga. Ze bangambako. TV station yemu. Bagoba omukozi. Nabaganga bamaze omugo bagambe bakatutereze computer munda. Bageno gikebera ngerimu obutititi babusiba. Waliwo oyo mutegedde. Ogwe basanga nga amansi eddagalaati. Amansi eddagala mu studio. Oyo mumanya ate w'amaanyi nnyo. Asobola kusala amalodi. Asobola kusala amalodi omumanyi. So abayibi baloga divorce. Bekyo umanye dogo weriri. Ba presenter. Abamawulire. Abayimbi baloga. Nengo obadde omanye ebyama. Nze nsirika busirisi nga just nengamba akansala. Kati gwani agamba eddogo lyoyo omuyimbi wa bani. Mbimanyi. Divorce waliwo ekintu kyotegera noga kati Sula Flexible ali ku tiimu yaffe. Ekyakitegedde. Kati kati waliwo ebintu ebyo tugamba nti tontabala siri kutabala. Waliwo embuzi gye wanyumizaako Sula. Ey'omuyimbi yasala embuzi. Nawo si omu. Kino ekibozi bakimanyi bonna. Embuzi y'ennyanama. Ennyanama ku B13. Kawo balojja ndibizo nga baakajja.
basala embuzi ne buli yali akumbuzi eyo agaka tunamugulofira mu kyo kyagonya kino nkyogera ku kamera yagwa nenkyogera bogezi nti embuzi y'ennyana bagimanyi ku B13 yabayita n'abagamba mbawadde omucomo mulyeko buli eyali akumbuzi y'ennyana onako eminga basatu babiri saagala kuboogera abo saagala kuboogera nenze nkubulire buli muyimbi eyali akumbuzi y'ennyana ku B13 buli yali ku mucomo gw'omuyimbi oyo yagwa wano nigobaawo omutwe nadduka avuvuba nalowooza mbu alidde mutwe katomanyi ali Canada abonaabona nze nkubula naye ng'olwolwona kiki maddu ate yagenda n'abasanga nga batamidde twalina ebbaala mu Kampala aitebo twali twagikazaako aitebo ewa Sayimo kati nga bonna basula okwo ku gundi ku aitebo ku Kampala road anagenda abakwata awo saidi yawo ye kati oba waliwo ki balina ebizimbe bazimbye okulya n'amabirizi awo opposite awo kali awo waggulu kati kavaawo bali bagiyita aitebo ewa Sayimo kati nga bayimbi basula awo munaye nga bakwata mavumbavumba muki tugende twakoze omucomo nga bagenda ennyana nga basala embuzi gundi ng'ali omutwe alidde obugere alidde ebyenda bonna basirana kwali okugenda kwabwe bonna ababaliisa embuzi bo baddawa bo gye bali ne batrendinga wowe bali bakyali balamu bakyatambuza obulamu sula kati Lutalo agenda kukola atya wakati mu bivumo ng'ensi egenda muvuma baje ebyokuvuma byo bikyajja tebigenda kukoma leero kusegeera bannamawulire fete tugenda wummuza kunoonya bagenda kwogera ku nsonga eno agenda kukola ate wakati mu bivumo byo Lutalo kyalina okukola asirike kuba kati nga wenkugambye nti Lutalo tasobola kwogera kujja kutandika kwedifending nze kati nakoze bwe nti yayogedde ate ebiseera bisinga Lutalo agenda nayogedde tamanyi impact kije kigenda kukola ojukirawo ng'alumba alien skin yalumba alien skin bino ku record obutambi babuyina gagoba alien skin obatagwa mu format ye obatagwa mu folder ye oba alien skin oba yimba kasasiro ayina statement gye yakola awe ng'eringa ey'olusaagirizi ne bamwambalira ayina statement enda gyakola yalumba fango ni soja ayina statement enda gyakola simanyi oba palasi oba akola biki oba biki kale era waliwo endala nali mulaba ku interview ku NBS after 5 namugamba naye oyagala kuyimbamu nga Diamond nagamba nze simba nga nkankanya obulago oba nga nkankanya obulago ate sigeze zalawa abate nalyo Lutalo yazala nenge jazala wa mutonza kakasa nti azalaye kale statement eyo kale gamba ze sola kuyimba nga nkankanya obulago sikaka bulago banga nkankanya obulago tetema tetema kati bena byakoze byayogedde embala yite bate tasubira nti binamuvumya bane kati wano twatuuse yukira olwe ebintu bingi ebitagenda bulungi mu ggwanga fena tukimanyi baganda baffe bawamba kati waliwo emmundu simanyi zebagize simanyi Kyagulanyi yadde bagala kumutta waliwo basuzize emmundu wa pistol bastol waliwo abakyala nga kuva etwalonda katugenda myaka ena tuwezeze emyaka 3 baye bamuwamba Uganda bamuwamba omukazi we okitegera abantu balina ennaku yaabwe abantu balina ennaku bwe bakuwulira ng'osupporting obeera ng'olina kyowagira katugeze owagira NRM giwagire si musango tukola statement obanga toli munnabyabufuzi birekere ddala ebintu birabe bulabi tobyogerako tobyogera kuba kati bajja kuvuma ekitibwa kubanga Lutalo ye muntu abadde ebbanga ddene nga tavumwa okitegera tavumwanga nako wantu wonna tavumwangako zibane abaana baano kwanyabavuma nze natyo lunaku lwe bavuma Babi kati Babi biwero kati Babi we bamuvuma mbu wano obusembyeyo ng'omukulu akuma mu ggwanga musimanya bagamba yagamba abasirikale mugende omumulemesiza omwana wange ogenda wa for swimming abaana bavuma Babi munaina abaana abo bavuma n'abaana bavuma balina ensonga lwaki bavuma divorce omuntu asobola kuva eri from nowhere natandika kugamba natandika kuvuma abantu abavuma nze okusooka nange nali mbitwala ng'ebyolubalaato nti kwaki abantu bano bavuma abantu muna abantu abavuma omwana abeera ku TikTok nga alina ensonga lwaki taata we ali mu kkomera bamumye ebbeiro oba bamuwamba okitegeera bamugoba ku omulimu bwe yali akola bamugoba batekawo wa nnyindo ndaalo lwokuba yalina ennyindo eringa ekikonde ye ne bamugoba ne batekawo ennyindo eringa engolo no jesi bino byetwogera biri byamazima ng'oli bamugoba ku mulimu ne bamulipulesinga n'omuntu omulala kubanga tafiitinga mu society bino weebiri
fe tukozeeko mu kampani ez'enjawulo ne bakugoba ne baleeta omuntu omulala asobola okucommunicatinga obulungi ne boss ng'oluzungu olumanyi oluganda olumanyi ne baleeta oli nga bacommunicatinga bulungi so abantu abo bavuma balina obukyayi balina ebintu issue zaabwe ku mitima kwa abantu bavuma nze kakyana nkuze kutuuka wano nali sirabangako ng'abantu bayise Ssaabasajja Kabaka mu kamwa kaabwe nga bamuvuma ne bene bamuvumye Oweekitiibwa Katikkiro bamuvumye abakungu Emmengo babavumye Babi Kyagulanyi bamuvumye Museveni bamuvumye Mama Janet bamuvumye Muhoozi bamuvumye Balamu bamuvumye kugamba okitegeera balamulooza abavuma bamuvuma ekisaati kya yero n'ebwa kisaati kye naawe balina n'ebirala bamuvuma ngaki bamugamba ki balina ebirala bamuvuma gwe ekyo bw'omanya so kati Lutalo asirike busirisi kubanga bw'anaava era n'akola n'ayogera oba mubaba agenda kwokya tamanyi kwewozaako tamanyi takola David takola wadde asirike busirisi akirikinga kitambulenga bwe kiri bw'anaava yapuruvinga abaana bakozi bwa Lutalo obwedda n'obulala bakyajja nze kasomana yaleese ekya Shannon Walukaga mu Shannon Walukaga yali mukyala wa Lutalo yamuzalamu bano abana be balina abakulu Chantel ne Scott yabazala mu Shannon Walukaga okitegeera kati kasaba aleese ebyo mbwate Braniki Benz ani ngamba tufudde ebintu ebyo twali tulikira tufudde Lutalo bamukutte Katibba Braniki Benz akola atya omuntu bwakusanga tayinza kumanya nti olina olugambo tasobola ninga nze nina olugambo tomayina kumanya gwe nze nina ebintu byemmanyi divorce naye nga nsalawo kusirika busirisi muno mwe ntunulyanga atalaba nze manya abayimbi abaloga olina nga bameka kati ng'ogyeko wa bandi kati baba bandi mamanyi bali bana balogerawa bo balina omu mitiyana katiwaliwo ne Salongo Kakoba we Maganjo akola atya ye waliwo omuyimbi agendayo lwakuna ye wa federation yagendayo mukulembeze wa federation naye nga omuyimbi wa federation agendayo lwakusatu sawa 10 agivuga Kagoma Maganjo nayingira mu bwe kimusanga tali mu ggwanga tekisoboka bamusawulira abeera ku Zoom nenga ino kugendayo abasawo bennaku zo kati bakyuka abasawo kati bajjanjabira ku WhatsApp ebintu byakyuka ejja kuba story ndala